Obulongo bwa mirundi emeka era obulongo kye ki? Kakati tuyina obulongo obuzaale oba nga bonoga nti taata yazaala abalongo, senga yazaala abalongo, jjajjaffe yalina abalongo. Ate ne tujja tuba n'obulongo bwa lubaale. Obulongo bwa lubaale. Obulongo bwa lubaale nno bulimu ebitundutundu eby'enjawulo n'emisoso egy'enjawulo. Obulongo bwa lubaale tujja ne tuba n'obulongo obw'olubereberye oba obutudde mu butonzi okugeza ekiswa kituddemu obwakabaka, kyokka ate ekiswa kituddemu ekitundutundu ky'obulongo. Enkulukuku etuddemu obwakabaka, kyokka ate enkulukuku etuddemu ekitundutundu ky'obulongo. Olwazi lutuddemu ekitundutundu ky'obulongo, kubanga kigambibwa nti ku lubereberye eriyo abantu abaafuuka enjazi, era olwazi terukumwako kyoto. Era bw'ogenda ku lusozi lwonna n'osanga ekyoto nga baakibanga ku lwazi, tokuma, eba nsobi. Olwazi terukumibwako kyoto, waakiri ekyoto kikume ku bbali waalwo. Era olwazi lutudde mu kitundutundu eky'obulongo. Tulina obulongo obubumbe bwe twandiyise nti abalongo ababumbe. Tulinamu enkulukuku, ebiswa, ate ne tuba n'abalongo abatonde. Tulina enjazi oba amayinja, era mulimu abalootagana amayinja mu bubaka bwabwe. Lubaale yaba wa butonzi, totawana kumwenjeeza, wabula noonya akuwabula, akulambulula. Lwaki ebirooto byo oloota olinnya olusozi nga luliko amayinja oba enjazi? Lubaale yaba wa butonzi, era lubaale yaba wa kwebakirira. Singa oloota ekiswa mu bubaka bwo, ekiswa kituddemu obwakabaka bwa Kabaka Ndawula, era ekiswa kirimu obwakabaka. Ekiswa kirimu nnamunswa, ekiswa kirimu enkuyege, kirimu enswa. Ekiswa kituddemu ekitundu kya nnamunswa nga ye Kabaka, era nnamunswa aba ne Nnaalongooyi, ze nnamunswa bbiri. Kituddemu abasirikale ate mu mitendera egy'enjawulo. Enkuyege ez'emitwe ebimyufu be basirikale abakulu ddala. Ne tujja tuba n'enkuyege enkozi, ezo nga ze zizimba ekiswa. Ne tujja tuba n'enkuyege ezo nazo nga nsirikale ezikola ekyokukuuma emiryango. Ekiswa n'okituukako n'okikoonako ne kisaala, ze nkuyege ezikanga. Okitegedde? Era ezirabula. Ne tujja tuba n'ekitundutundu eky'enswa. Enswa zikola ekitundutundu ky'obulongo nga zikyali nto, ate enswa ne zikola ekitundutundu ky'Abannaalongo ne Ssaalongo wakati nga zikuze. Era enswa ezo bwe zikula, ekiswa kisala ne kiteekako amaaso ne kibuuka. Era enswa ezo buli nswa evaayo eri bwannamunigina, era buli emu ebuuka eri emu. Enswa zikwataganira mu bbanga. Ekiswa kiba ku mbaga kuba kiba kyasaze, kaba keetalo, kaba kayissanyo. Era enkuyege zanjalira ddala, kibaga nti ekiswa kyanjadde. Obwo nno bukuumi, okukuuma omukolo, abagole okutambula obulungi nga tewaliwo kye bakutteko, kye kyanjaza ekiswa. Enkuyege ne zijja ne zisaasaanira wonna. Buba bukuumi, abasirikale ab'enjawulo mu biti eby'enjawulo. Enswa zino ne zibuuka kubanga babeera bagole. Okukubeera kufumbiriganwa. Okitegedde? Enswa zigenda kwewasa. Okitegedde? Era kasita zibuuka mu bbanga buli emu weefunira omubeezi. Wabula eky'omukisa omubi nti ziyiganyizibwa nnyo obuwuka ku ttaka, kubanga kasita zikoowa nga zeerippye waggulu, bwe zikka wansi obuwuka buziyiganya nnyo. Oluusi n'osanga nga eziramyemu ntono naye zisinga ne ziribwa ebinyonyi, abantu, obuwuka obw'enjawulo. Eziramamu
nojja osanga nga ntono ddala. Mu kituntundu ekyo enswa nga zeerippye ziba zimaze okkula nga zigenda kufuna amaka kuzaala kwala. Ekyo kitundu kya Ssaalongo ne Nnaalongo. Era abantu abalootagana enswa, bw'oloota enswa baba bakugamba nti otuddeko obwa Nnaalongo obukulu ddala, era nga bw'oba mukyala oba muka Kabaka era nga Bannaalongo abo bakubanja. Oyinza okuloota enswa nga teriiko byoya, Bannaalongo babeera bakubanja okwambaza, babeera bwereere oba okubikka. Ekituntundu ekyo kiba kikubanjizaamu gomesi bbiri, gomesi eyiyo ne gomesi gy'olina okutwala mu ntabaalo oba mu nsozi ez'enjawulo gye babeera bakulaze singa oloota enswa nga teriiko byoya. Ekiswa kituddemu Obwakabaka bwa Ndawula era nga bwe bulongo obukulu bwatuddemu mu katundu aka Wasswa. Wasswa mwe muva ekigambo kiswa. Wasswa bwe Bwakabaka bwe obukulu. So Obwakabaka bwa Kabaka Bulamu bwo mu kituntundu ekyo obwakato tubulabira mu kitundu ekyekinnya, kubanga ye yatudde mu mutendera ogusookerwako ogwa Walumbe. Kinnya, Magombe, Nyanga, Ntaana ye Kabaka Bulamu mu katundu akakato we tumuyitira Kinene Nnyumba, abamu we bamuyitira Ekitambo, abamu we bamuyitira Walumbe. Era waatulira mu katundu akasengalamidde we bagambira nti Kabaka Nantawuuna. Kabaka Nantawuuna lwali wuuna, Kabaka Nantawuuna lwali wuuna alibeera atya? Sengalamidde tayogera. Kati bw'ogenda omutereeza ate n'atuuka mu kitundu ekyabulamu, omufu abeerera nga yeegolodde n'atuula era n'alamula, ye Kabaka. Okitegedde ateredde, Kabaka Ssere. Kakati oyo Kato ye muto wa Wasswa. Wasswa ye Kabaka Ndawula. Wasswa mwe muva ekigambo ekiswa. Ekiswa nno kibikkibwa, okitegedde, ekiswa kibikkibwa. Kyokka ekiswa kiba kirina ebikusike bye kikusise, Obwakabaka bwakyo butudde mu bunnya wansi. Kye kituntundu kya Ndawula Gologombe. Okitegedde. Kakati obwo bulongo. Enkulukuku bulongo. Enkulukuku nkazi. Kyokka mu kuba enkazi etuddemu Obwakabaka obutudde mu kitundu kya Ssaalongo ne Nnaalongo, era naye eyina Nnamunswa era n'enkuyege ez'enjawulo, era nayo eba n'enswa era n'enkulukuku efumbiza. Era enkulukuku mwe muva obuwuka oba obuswa obuyitibwa obuggalamatu oba obumpoowooko y'enkulukuku. Enkulukuku kitundu kya bulongo. Enkulukuku tayito waggulu waayo etuddemu obuyinza bwa Nnabuzaana, kuba enkulukuku yeekola amasiga era nga Nnabuzaana afumbira ku masiga 3. Era olubiri olutuddemu embuga ya Nnabuzaana luba luteekwa okubaamu effumbiro eritudde ku masiga 3. Amasiga 3 mu kitundu kya Nnabuzaana kirango oba mweso ogukulaga nti Lubaale waatudde ku busatu, Lubaale atudde ku masiga 3. Okitegedde. Amasiga 3 tugalaba mu bituntundu bya mirundi 2. Ekituntundu ekisooka tukirabamu ekya Maama Nambi Nantuttululu bakazi Lwendo, atudde ku busatu, ayonseza ku nnywanto 3. Era nga Nambi yavaako abakyala abamu okubeera n'obunywanto obutono ku mabeere. Ayina ennywanto ennene ate najja abaako n'obunywanto obulala obulinga obutulututtu. Eyo nno aba atuddemu obuyinza bwa Nambi bakazi Lwendo Nantuttululu. Amasiga 3 mu katuntundu ak'okubiri tugalabiramu ekitundu kya Kabaka Bulamu, Kabaka Ndawula, Kabaka Mukasa. Ebituntundu bye 3 ge masiga 3 agafuga Lubaale: Kabaka Mukasa, Kabaka Ndawula, Kabaka Bulamu. Era ng'Obwakabaka bw'onsatule eddaala erisooka olina kusooka kumanya Kabaka Bulamu, ne bw'olisamirira Ndawula emyaka 10, ne bw'olirinyibwako Mukasa emirundi kakadde nga tutegedde Kabaka Bulamu, Lubaale oyo aba tajja kutereera. Era Lubaale oyo atudde mu busatu, ne bw'omukubira eŋŋoma, ne bw'oteekawo ebintu ebiri bitya mu mayumba tasobola kutereera. Okitegedde. Ne bw'oweeraguza, ne bw'otambula okuva wano paka ku nnyanja y'Omunnyo tasobola kutereera ng'atudde ku masiga 3.
okitegedde. Kakati abalootagana enkulukuku obwo bulongo obumu ku bulongo obubumbe, singa enkulukuku ejja n'emera tugambe mulina kasubi ewammwe oba essabo, enkulukuku n'emerawo bubeera bulongo, okitegedde, balongo. Era enkulukuku eyo ebikkibwako olugoye, kyokka enkulukuku eyo bw'oba ogibikka olina okusookako olugoye olwa bbulu n'ozzaako olugoye olweru, era n'ogabulawo amata n'ogabulawo amagi. Singa muba n'embuga n'emeramu ekiswa, munda mu mbuga omwo mutera okumeramu obuswa bw'entunda, okitegedde, ekiswa ekyo bakibikka bubisi, bakibikkako engoye, obulongo obutonde oba obubumbe bubeera bwereese bwokka mu mbuga yammwe eya Lubaale. Singa ekiswa kimera mu nnyumba, ako kabonero si ka mirembe, ennyumba mwe musula kabonero si ka mirembe, kubanga ekiswa kirina empompogoma wansi, era ekiswa bwe kifuluka wansi ojja kusanga kirina ennyanga ate waggulu kirina enju, okitegedde. Ekiswa ekyo kibeera kibalaga nti Lubaale ababanja, naye wakati bwe mutaategeere mwenna mugenda kusaanawo oba mugenda kusirikka. Ekiswa mweso, ekiswa bwe kimeranga mu maka g'ewammwe mwerwaneko nga bukyali. Si kirungi ekiswa kumera mu maka mwe musula ne kimeramu. Ekiswa bwe kimerangamu mutandike okwenoonya mwezuule mu kika kyammwe oba mu lulyo lwammwe oba mu musaayi mwe muva. Kabaka Ndawula baba bangi, era bwe bubeera obwakabaka bwammwe obukulu. Kyokka singa temukitegeera ne muyiwamu buyiddagala ne musigala nga mwesibye ku kusoma, mu maaso muba mujja kufuuka amatongo, okitegedde. Kakati obwe bulongo obutonde awamu n'obulongo obubumbe, abalongo abatudde mu njazi tuba babuulidde. Kakati tulina ekituntundu ky'obulongo bwa Lubaale. Abalongo ba Lubaale bajja ddi era bayitibwa ddi era bakolebwa ddi, era abalongo ba Lubaale kye ki? Abalongo ba Lubaale n'abalongo ba Kabaka balina enjawulo. Omulongo wa Kabaka tuyinza omuyita Kizza, ate n'abamu babita Putengeri baga nti tuyite omulongo wa Kinene. Okitegedde, abo nno ne bakusobera. Oyinza okusanga omuntu nga bamusibira ekintu kitudde mu langi bbiri, enzirugavu n'enjeru, bakiwunzeeko obutiiti, bamuga nti oyo mulongo wa Kinene. Ate Kinene, erinnya Kinene litudde mu siteepu ya bulongo, ate oyinza otogamba nti oyo mulongo wa Kinene. Kinene kitundu kya bulongo, Kinene kitundu ekisookerwako, Kinene kitundu ekitegeeza nti Samira Kabaka omuggyemu bwa Kinene. Ekitundu kya Kinene kye kikulaga effumu eryewese ery'engalo 5 eryewese eribanga enkumbi, kubanga Kabaka alina amafumu 3. Alina effumu ery'engalo ezeegolodde, eryo baliyita Mbatadde. Alina effumu eryakatuttwa waggulu, eryo lya Kayiikuuzi. Alina effumu ery'engalo 5 nenga zeewese, eryo lya Kinene. Effumu lya Kayiikuuzi n'erya Kinene mafumu ga bulabe, era bwe gakweyolekera mu kirooto baba kukubiriza okukola n'obunyiikivu, okitegedde. Osobola okuva mu mutendera ogwo otuuke mu mutendera gw'effumu eryesimbye. Effumu eryesimbye Kabaka waatuulira ng'alamula, mwateera bazzukulu be ab'ensi mu buli mawanga, okitegedde, mu buli musaayi. Kakati oyinza otogamba nti abalongo ba Kinene, Kabaka tayitibwa Kinene. Kinene mutendera ogusookerwako nga bonoga nti Kinene ttaka, Kinene Kyawanga, Kinene Nnyumba, Sengalamidde, Walumbe, Kitambo, byonna bifumbekedde mu mwaliriro ogwo mwaliriro mulamba gwa bulabe, okitegedde. So tosolaga nti abalongo ba Kinene, ekyo kitundu kya bulongo. Kinene kitundu kya bulongo, naye obulongo bwe bayita obulongo bwa Kinene kye ki? Oba omulongo wa Kabaka kye ki? Omulongo wa Kabaka yandibadde Kizza, era nga Kizza atambulira mu langi 2, era ne bw'oba omunda atambulira mu langi 2 tatobeka, langi enzirugavu ne langi enjeru. Kabaka mwasinziirira okuddiza ensi eri abazzukulu be yali yajjako, okitegedde. Mwaddira mu katundu aka Kizza n'atuddiza ebyo
bye yali yatuggyako ye Kabaka Bulamu. Omulongo we awundibwa mu langi enzirugavu n'enjeru era awundibwa butiiti n'ensimbi. Okitegedde? Omulongo wa Kabaka ayitwa ddi era omulongo wa Kabaka kye ki? Omulongo wa Kabaka tebayita muyite. Okitegedde? Omulongo wa Kabaka tebamuyita buyisi, tebava mu bbanga kumuyita olw'okuba abanja. Ekintu kye bayita kizza, kizza kirina emitendera egy'enjawulo. Omulongo oyo bamala kumwebakirira. Omulongo oyo yatuddemu moto za Kabaka eziyitibwa Ssebyama, era nga Kabaka ye Ssebyama omukulu, era nga bw'ozuula ebyama bye kyekitundutundu mwakukkiririza okukola omulongo oyo. Omulongo oyo asobola okuyitibwa naye ayitibwa ddi? Ekyokuba nti akubanja, ekyokuba nti weeyolekerwa ne kizza, ekyokuba nti weeyolekerwa ebyana bya Kabaka tekitegeeza nti oyita omulongo oyo. Omulongo oyo ayitibwa abantu abamaze okutabaala ensozi oba embiri, kyokka nga bazitabaddemu ebbanga. Omulongo oyo tayitibwa mu kaseera kano ak'obutinko, muntambuddeko wano nawali ate nkozeeko bino byenkoze Kabaka namubikka, kati nga bw'obisse Kabaka tuyite abalongo be. Ebyo byonna byabwewussa. Okitegedde? Omulongo wa Kabaka bamala kumwebakirira. Omulongo gwe bayita omulongo wa Kabaka kitwala ebbanga ddene nga weewaayo nga waleka byonna bye waliko. Okitegedde? N'olyoka oyita omulongo wa Kabaka. Kituufu omulongo wa Kabaka osobola omuterawo omwaliro n'omuyita. Osobola okugenda wonna w'oyagadde, oba ku kiswa oba mu bitundu by'olusozi, kasita obeera nga wayanjuddeyo omukolo ogwo. Era omulongo oyo ayitibwa mu bitundu bibiri. Kubeerako Ssaalongo eyayitabira obwa Ssaalongo oba Ssaalongo eyayitabira ensozi atudde mu katundu k'obutonzi. Okitegedde? Ne kujja kubaako omukyala nga yayitabira ekitundu kya Nabuzaana. Okitegedde? Ze peya etuula n'eyita omulongo oyo ate mu kitundu ky'okumusiba n'omunda omukyala atuulwako emmandwa ya Nabuzaana yasiba omulongo oyo. Okitegedde? Yasiba omulongo oyo. Omulongo oyo wa mateeka. Omulongo oyo tasula wa Nabinene. Omulongo oyo tasula wa Nabuzaana wadde nga Nabuzaana mulezi atya. Talera mwana oyo kizza. Omwana oyo kizza abeera ne kitaawe Kabaka Bulamu. Okitegedde? Nabuzaana alera balongo ba Misambwa, abalongo ba Lubaale kababeera ab'ekika Bazaale. Awo bonna Nabuzaana alera bulezi. Kyokka alina omulongo gw'atalera ye kizza, ye mwana ow'ekyejo. Kubanga kizza bw'anyiiga alya baana banne, kubanga kizza mwe muva ekintu ekiyitibwa ekitambo. Kuga nti oyina ekitambo, omuntu walootera abasezi nga bamugoba, n'oloota ennyama enzirugavu, n'oloota ennyama etategeerekeka. Okitegere? N'oloota emirambo, n'oloota akisidenti, biki? Akulaga ebyo aba mulongo kizza, yakulaga abasezi nga bakugoba, oba n'akulaga ggwe wennyini ng'oli musezi noga nti naloosa abasezi oyo aba mulongo kizza. Kakati omulongo kizza bw'anyiiga baana banne asobola okubalya, tebamuteeka ne baana banne, kizza alerwa yekka era nga kizza mu kulerwa kwe tateekebwa mu kibbo, kizza ayalirwa mu katanda butereevu era nga kizza abeera ne kitaawe Kabaka ye mulongo w'ekyejo wakati. Kyokka Nabuzaana wadde mukyala talera kizza era Nabuzaana wadde Nabinene mukyala talera kizza era Nabinene talera baana. Nabinene oluzaala abaana abawa Nabuzaana. Kitegedde? Nabinene tayonsa, talera, taweeka era tagabirira baana era tabudaabuda baana. Nabinene buli kaana kazaala kakasukira Nabuzaana. Abaana Nabuzaana baalera baana ba Lubaale, baana ba Nabinene, baana ba Bwakabaka. Okitegedde? Kakati oyo mulongo w'ekyejo atategeerekeka, omulongo kizza akolebwa mu mitendera. Waliwo oluyimba lwe mutera okuyimba, kuula olwoya, mwami obadde otya kuula olwoya, olwoya luno olwa nsolo nnene. Egyo nayonna mitendera egikola omulongo kizza. Kakati gwava mu bbanga n'okola omulongo kizza oba okola ki? Okitegedde? Kale nno ebintu ebisinga obungi abantu benyiye ennono, abantu balokose, abantu bakoze batya. Kitegedde? Abantu bavumiridde obuwangwa n'ennono. Abasawo babbi, simanyi biki Lubaale taliiyo, biki
naye abantu mutambule okutuuka lwe mutituukanga ku bituufu oba ku kituufu. Asiika obulamu tassa mukono, olina kkanya ku ggulu, ate n'okuwa omuntu akukolerako obudde okulaba wajja akuggusa. Mulimu Lubaale atapapirwako, gw'ayagala ebyobwangu ng'ojja kkanyanga gamba nti oyo musawo mubbi, naye nga yali ajja kukuggusa, naye ng'ebintu obwangu bw'obyagalamu si bwe bijja okutambula. Kale n'omulongo Kizza okutuuka ku mutendera gw'omulongo Kizza otuuke omuyite abeere ewuwo we wamuteekerateekera, kikwetaagisa okwebakirira Lubaale oyo ekitono ennyo emyezi nga 8. Oye mulongo wa Kabaka omulongo Kizza. Era n'abalongo ba Lubaale bwe batyo. Ebitundutundu mwe mulootera nga muli mbuto, n'oloota abakazi abazaala, n'oloota ng'ogabirira abaana, n'oloota ng'oli mu bwana bungi, abo be balongo be tuyita ab'olubereberye. Abalongo abo olw'okuba bakweyoleka, tova mu bbanga nti nagenze ku musawo ne tuyita abalongo. Ebitundutundu ebyo bamala kubitabaalira mu nsozi oba mu mbiri ng'otambulira ku buwabuzi, naye nga tolagulwa. Osanga omuntu amanyi n'akuwabula n'akuwa ennambiko n'akuddiramu ebirooto byo. Okitegedde? Baba bakutabaalira kwebakirira. Abalongo abo be mulootanga nti ndi lubuto, ndoota neegattise n'omusajja, bwe mmala okwegatta naye ne ndoota nga nina olubuto, ne ndoota abakazi abazaala, ndoota ndi muleeba, ndoota nnyonsa. Omukazi akeera ku makya ng'ebisa bimuluma. Okitegedde? Omukazi n'akeera ku makya nga awulira amabeere ennywanto zimuluma, amabeere gazimbye, amabeere gagabye, n'awulira nga gamuluma nga nnakawere, naye nga tetalina mwana gwe yazadde. Kyekitundutundu ky'abalongo ba Lubaale. Omuntu afuna embeera eyo oli mwala kuleka bibyo. Lubaale yabawa ntabaalo, abawa kwebakirira ebbanga eritali ggere, era Lubaale yotabuzibwa bibuuzo. Abantu abali ku bwangu oba oluusi n'osanga guruupu oba mukwano gwo oba biki, nga bw'omanyi nti abantu ennaku zino bakola Lubaale wa guruupu wa kampuni. Okitegedde? Oba n'osanga mukwano gwo n'agamba nti awo Lubaale alwawo biki, jangu oterere bwoti ne bwoti ne bwoti. Aba akuziise. Tukugambye omuntu aloota ng'oyonsa abaana, basajja bakwegattako, amabeere gagabye, nnumwa ebintu ebiringa ebisa. Ndoota nnyonsa abaana, ndoota ndi mu baana, ndoota obwana bungi, ndoota nzizeeyo ku ssomero nga ndi mu primary. Lubaale oyo wekkakkanye ove ku kitundu ekigamba nti nafunye egindi bajja kunkolako. Lubaale oyo bw'ofuna olusozi, leka byonna by'oyina ogende mu nsozi osangeyo abamanyi bakuwabule, oba mu mbiri. Lubaale oyo annyonnyolwa bunnyonnyolwa. Lubaale oyo bakusomesa busomesa. Lubaale oyo bakuwa nnambiko. Ekitereeza Lubaale oyo si maanyi, ekitereeza Lubaale oyo si mikolo. Gino emikolo ate nanaabye omusaayi, ate bantadde omusaayi mu kyenyi, ate nakoze biki. Oyo Lubaale wooteera omusaayi mu kyenyi, buli kintu kyonna oba okisse. Oyo Lubaale woonaabira omusaayi, buli kintu kyonna oba okisse. Lubaale ow'ekika ekyo talaba musaayi, tabuuka musaayi, omusaayi tuguyita mugerengejjo. Okitegedde? Kakati obulongo bwo obwa Lubaale n'obulongo bw'omulongo wa Kabaka kali kyejo oba Kizza bwakwebakirira. Kyekitundu kye bakugamba nti obujjajja bwo butudde ku bulongo, obujjajja bwo bwa lubereberye. Lubaale w'olubereberye, Lubaale w'olubereberye gwali yagala omuyisa okuyisa omukka mu kisero. Nkulayirira ojjanga n'ombuuka bw'omutereezanga ng'oyagala ebyobwangu. Bw'omanyanga nti oliko Lubaale atudde mu katuntundu k'olubereberye, wekkakkanye vva ku nsi. Okitegedde? Ne bw'olipalappalanya otya mbu ofumbirwa, ne bw'olipalappalanya otya nti okola mirimu, ne bw'olipalappalanya otya nti owangaaza emikwano, tekisoboka. Okitegedde? Kakati Lubaale oyo atudde mu katuntundu k'olubereberye mulina okumwekkaanya n'okumwetegereza na biki by'oloota, kubanga Lubaale oyo w'obutonze byamu omuntu ayita nabyo ku mutwe. Ne bw'alisanga emmandwa ng'eboggola nga laddu n'emulagula ebintu lukunkumuli, tewali kituufu kyeyinza kukulamula ku nsonga eyo. Era emmandwa ku mutwe oyo Lubaale zimulamulako kitono. Era osobola okugenda ew'omusawo emmandwa n'erinnya ku mutwe oba ejjembe ne likugamba bajjajja bo baagala kijjulo. Okitegedde? N'oteeka ssente mu bijjulo, mwenge, biki, gula embuzi, ate eddungu ayagala kumwokera nnyama, n'okola ebintu oluusi balina bye bakwasiza otadde mu nnyumba. Ne bw'olifukamira omwaka ku mwaka,
era kyova olaba nti abamu beenyiwa ebintu ebyo ne babisuula oba ne babitwala mu balokole. Lwaki? Nti bayagala ebyamangu. Olwamugaa nti ddungu akuluma ng'ateekawo ekidde kye. Si byebyo, Lubaale si kubuukira. Lubaale oyo atudde ku bulongo. Lubaale oyo atambula nakkuwabula buwabuzi. Lubaale oyo atambulira ku nnambiko. Ebyama bya Lubaale oyo biri ku mutwe gwo gwennyini. Teri muntu agenda kuwa byama ebyo, wabula osanga bamanyi ne bakunnyonnyola ne bakuddiramu ebyo by'ofuna ku mutwe gwo. Awo Lubaale oyo bojja kumukola. Lubaale oyo si wa mikolo, si wa kutegekera nkiiko, si wa kusamirira, si wa kukubira ngoma, wabula Lubaale oyo atudde ku ggwe muntu. Era Lubaale oyo ebyama bye oyita nabyo ku mutwe. Era bw'oba ogenze ku musawo mugambe nti ndoota nnyo nga ndi mu luzzi nsena amazzi, okitegedde, weewale okukebera okugamba nti erino ddogo oyina akuloga. Kituufu ebintu bikuluma mu mugongo, mu kifuba, luddawa, era osula otunula, naye ate ekiro waloose ng'oli ku luzzi okima mazzi. Kati tolaba nti nno ggwe mu buyabuya. Ekiro waloose oli ku mazzi okima mazzi, ekiro waloose abasirikale bakugoba, okitegedde. Ogenze ku musawo akugambye nti neiba yakuloga, kati sooka ombuulira ani musirusiru. Omusawo yatondebwa kukola ssente era yawanga amayembe ge gamuwe ssente. Kati mmwe abanoonya ensonga zino mwe mubeera babuyabuya. Ekikutwala ku musawo n'omugaa nti nzize kunkebera kiki? Omusawo tuuka omugambe nti omutwe gunnuma, tuuka omugambe nti tukyankalana mu maka, onooba omubuulidde koozi. Okitegedde, omutwe gunnuma, olubuto lunnuma, lwaki sifumbirwa? Okitegedde, naye n'otuula nga kaddole. Ebikuluma obimanyi, obulwadde obukuluma obumanyi, oyina ensunda omumunyo ogimanyi bulungi ekuluma, n'otuula ku musawo nga ddole noga jjajja nzize kunkeberamu. Kati akebere biki? Ate ng'ebikuluma obimanyi. Eri atambula ku musawo nga tamanyi bimuluma. Ye omusawo bw'omugamba nti nina ensunda emabega oba omubuulidde kyagireeta, mugambe nti nina ensunda emabega ennuma kyekindeese, omusawo akubuulire lwaki ekuluma. Okitegedde? Kakati bwe munaamanya ensonga eyo mujja kusobola okutereeza Lubaale oyo. Lubaale oyo si muzibu, mwe munfuula omuzibu. Lubaale oyo singa omuntu owa bulungi ebikuyita ku mutwe n'obiwa ekitiibwa, oba ojja kusobola okutereeza Lubaale oyo. Okitegedde? Kakati obulongo obubumbe n'obulongo obutonde obw'omunjazi, balongo ba Lubaale, balongo ba Kabaka, byonna tubyogeddeko. Katwagala tudde ku balongo b'ekika. Abalongo b'ekika bafugibwa abalongo b'obutonzi obwedda bwe twogerako, era abalongo b'ekika tebalina maanyi singa abalongo b'obutonzi babeera nga babanja. Kyokka abalongo b'obutonzi singa babeera bateredde, ate abalongo b'ekika be basumulula ensimbi. Okitegedde? Be basumulula ensimbi. Abalongo b'oku buzaale ne bw'oli bakola emirundi kakadde n'obawunda n'obanyiriza ne weegula n'okola akajanja ng'olubereberye lukubanja, tolina kyoyinza basabamu n'okifunamu. Era ennaku zino abantu balina abalongo nga bimuli mu nnyumba, bimuli. Kati nno mubateeke ku mmeeza bifuuke bya decorations. Oba decoration bye biki? Ati nange oluzungu lunsumbuwamukko. Decoration, decorated. Okitegedde? Kakati abalongo b'obuzaale ng'olubereberye lukubanja ne bw'oli basiba n'okola akatinka kenkana ki oba osiwa nsaano ku mazzi, kubanga obulongo bw'olubereberye bwe bufuga obulongo bw'okubika. Amaanyi gasiŋŋana. Lubaale w'okukika ggwe ne bw'oli muwanga n'aboggolanga laddu n'okyaza omugenyi nga yakola obutonzi, Lubaale wa batasobola kuboggolera muntu ono eyakola obutonzi. Amaanyi gasiŋŋana. Omuntu eyakola obutonzi aba atudde mu maanyi ga lubereberye. Omuntu eyakola obuzaale nga yasamira Lubaale we nawanga amayembe aba atudde mu kitundu kyakubiri eky'obuzaale ekya Lubaale yazaalibwa omukazi. Ate ono abeera akukyalidde aba asamirira ekitundu kya Lubaale omutonde obutonzi. Amayembe tegafaanana. Amayembe g'ekitundu ky'okubuzaale ng'oli musawo tegasobola kuboggolera mayembe ga muntu yatambuza nsonga. Gano ge gaba gafuga gali n'obulongo bwe buli. Abalongo b'olubereberye be bafuga abalongo b'okubuzaale. Abalongo b'okubuzaale bangi babayina naye nga balina bimuli awaka nga tewali kye bayinza kukyusa wadde mu mbeera. Okitegedde?
abalongo b'okubuzaale singa obeera oli mutendera gwennyini ogubayita nga bakkiriza okubayita wandibadde ogenda ewa Mandwa yenna bw'aba musajja nga yayitaba ekituntundu ky'okuyita abaana era ng'alina omukazi gw'akola naye, abalongo abo batereera mikolo gyabwe mu bulambulukufu. Ababayita balina okuba nga bali babiri gye mwatutte omulimo, tugambe omusawo alina okubawo n'omukyala Nnaalongo. Okitegedde? Kyokka singa abeera Nnaalongo nga yabayita era alina okufunayo ekituntundu ky'oludda olusajja, kuba omwana tebamuzaala bw'omu, omwana bamuzaala abantu babiri, taata ne maama. Okitegedde? Abaana abo abalongo b'okubuzaale babeera ba mubibbo, n'abalongo ba lubaale babeera ba mubibbo. Oyinza okuyita abalongo ba lubaale nga basinziirira mu linnya erya Mukasa, tugambe bajjajjammwe baava Ssese, era abalongo abo bawundibwa mu butiiti nga Bweru n'Ensimbi, abalongo nga lubaale oyo yava Ssese. Kyokka abalongo bonna tebawundibwa kyekimu. Omunyalwanda oba omunyankole oba omulaalo oba omukiga, abalongo baabwe tebawundwako mbugo, era abalongo baabwe bayitibwa bulungi nnyo ne basibibwa mu ngoye, bwe mumala engoye ne muzzaako obutiiti. Kyokka abalongo b'abantu ng'ebika bya wano mu Buganda, abalongo abo basibibwa mu mbugo n'obutiiti n'ensimbi. Awo ndoza mufunye enjawulo. Si buli balongo. Omuntu eyandiyisa abalongo kyandibadde kirungi n'amala okumanya eggwanga ly'abazzukulu abaleese omulimo, so si kuyita ffa olw'okuba abalongo bamanyi. Ensobi zikolebwa nnyo singa abalongo babeera babikkiddwa bye batalina kubikkibwa. Eri abalongo abatali ba mbugo, eri abalongo bo okubayita, okubasiba n'okubawunda, olina okukozesa obutiiti n'engoye okuva lwe wabatandise. Okitegedde? Ate waliyo abalongo nga bo balina kusibibwa mu lubugo. Kati Ssenkulu alina okwolesa obukugu abaleese omulimo baggwanga ki, beddira ki, baavaawa, jjajjaabwe yavaawa. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale nno abalongo b'okubuzaale, taata yazaala abaana, mama yazaala abaana, oluusi ojja kusanga ng'ekibagaana okutereera, oluusi omusawo yabayise tajjudde. Omusawo ayita abaana alina okuba nga batambulira mu ppeeya bbiri, bw'aba mukazi alina okubaako Ssaalongo ku bbali oba omu ku batende, bw'aba musajja alina okubaako ne Nnaalongo mu mbuga omwo, bwe balina okwasaganya ensonga eyo. Okitegedde? Kati abalongo b'okubuzaale, singa gwe omutabani ozaala abalongo naye nga ne taatawo yabazaala nga ne jjajjaawo yabazaala, mukakasa nga muddayo emabega, musooka kuyita ppeya ey'abajjajjaabo, ne muddako ppeya eya kitaawo, ne muddako ppeya ey'abana abalongo abookya omutabani ono baaleese. Singa mukola obukozi omukolo guyita abalongo bano ab'obuliwo nga mulina be mwerabidde, ku mukolo gwe kusobola n'okufiirako omuntu. Okitegedde? Basobola okubasala oba ne bongera kubaavuwaliza ddala. Okitegedde? Ekintu ekifaanaganako bwe kityo. N'olwekyo abaana abalongo mu famire, taata yazaala abaana, senga yazaala abaana, bamala kulondoola abaana baani naani abazaala abalongo, era ne mumala obbateekamu ekitiibwa ne muyita enkata zaabwe ne muziteeka wali. Omulongo w'ekika Suwaddirwa alina okuba mu Kasowole, wadde nga gwe Kasowole tomumanyi, era Kasowole oyo ebiseera ebisinga akiikirira ebintu bingi, akiikirira omulongo Magobwe, era omulongo oyo Kasowole asobola okugendamu n'ekyeyubulo ky'omusota oba ekyeyubulo kya ttimba. Okitegedde? Kale nno ebintu ebisinga obungi bigenda nakwekkaanya. Abalongo b'okubuzaale bagendamu emmwanyi, bagendamu olweza n'ebbombo, ate bagendamu ensimbi. Era enkata y'abalongo bonna erina okubaako omulongo Kasowole. Omukolo gw'abalongo nga munaakola omukolo gw'abalongo gulina kukolebwa mu kasolya k'abajjajjammwe oba mu kasolya ka kitammwe. Kyokka singa mubeera n'obutakkaanya mu famire ng'ewa kitammwe tojja kusobola kutwalayo omukolo ogwo, oba jjajjaawo omusajja mwafuna obutakkaanya mukyankalana, mwe bennyini abagenda okuyita abaana abo mulina okugenda ewammwe ku kijja ne mulima ekijja bulungi, ne muteeka emmwanyi ku kitooke kya Nakitembe, amatwana, ne mugamba ayi maama Nakitembe, tuddukidde ensonga y'abaana abalongo, era tusaba otukwatireko tugende tuyita abaana.
awo bomaze okuwaaba omukolo ogwo nga tewaliwo buzibu era awo osobola okugenda butereve w'omusawo ne muyita abaana abo. Kyokka omutendera guno omutendera guno ogw'abaana tebamala gabawa matukira nti ogende w'omusawo muyite abaana. Musooka wammwe singa muba mulina obutakkanya ne mutwalayo emmwanyi, era emmwanyi ezo kwe mulonda. Bwe muteekawo amatwana mulondako emmwanyi 8 ne mujja nazo. Emmwanyi ezo zisukka mu mwaliriro nga Nnaalongo oba Ssaalongo nga bagenda okuyita abaana. Zisukka mu mwaliriro ne muziteekawo ne mulyoka mwalirira kuleza n'ebbombo ne mukola emikolo gy'okuyita abaana. Baana abalongo tebasalirwamu musaayi, tebasalirwamu nkoko, okitegedde? Era ne ku kijjulo kyabwe si kirungi kusala nkoko ng'omukolo gw'abaana abalongo ogubasiba tegunnaggwa, ne bwe muba mugenda kusala yanva. Si kirungi ku mukolo ogwo kusalirako kisolo kyonna ng'abaana tebanatandikibwako mu kubawunda. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale nno abalongo be balongoosa, abalongo be basumulula, abalongo be baggulira. Mu kitundu ekyo nga bwe tubannyonnyodde tusuubira okuba nti mutegedde bulungi era abakuume Bisodde n'Eddunda Namugereka Kiwamirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.